Ensonga za David Lutalo zikute wansi ne waggulu. Finally ono yetondedde bannankyukakyuka akatambi kakano kankakuzanyire n'oluvannyuma tuberenga tweyongera maaso. Nga abaana bange na buli kimu ekiri ku kariya yange si kukutangako na gavumenti nga baŋŋambye mbu twagala otukolera ekintu kino kola bwoti tugenda kola bwoti oba sirika tobaako kyokyo okola bwoti kubanga nze bujjo mmanyi tibafanizi bawe bamanyi bulungi emyezi kiwango kuba gye yatandika yeyogerera seetaaga kwogera nnyo kugumiza kukakasa nnyo kubeera mbagambe banaye munda banga sikolanga kintu wekiti ne wekiti sikolanga kintu wekiti kubanga ndi sure Kongo sure nti bafanizi bange bakimanyi kati nga neebuuza nga mmanyi nti bakitegeera nti bajja kwebuuza nti Lutalo bw'abanga bamuwadde akole ki nga tetulaba era bamubeebuuza nga tetulaba kyakola bw'aba amuwa lwaki ate tetulaba ng'ayimbira wantu we wati kwanza n'okuyimba obuyimbi ku bintu ebiri politiko bwe mba ngenze wale nnyo ku kibiina kyonna akiri oba ku MP level nsobola oli bw'aba nga mpadde n'aŋŋamba nti otuyimbire ennyimba 5 nti sente mmeka nti miliyoni bwezi oba MP level yo kalekaleko n'okweyongerayo waggulu eyo ddiiru sigirya oyo yenze tekisoboka tolina woyinza kajja ensonga lwaki sisobola kato oba olinananya abakuli abalya nabo David okula kuba wekuti kati nga olina manager Roja agenda eggulu oba nagenda mu State House oba nagenda Magere n'aleeta nga gotogenze direct nze situmangako manager wange oba yo okugenda mbwagende agende ekintu kyonna kyonna bakimutume bamugambe nti genda otugambire David tekibangawo ateza covid esa covid atebawa ani atadduka ani atayagayaga mu covid ani atayagayaga mu covid kati no kankubuli enze ne mu covid safuna ne nyomba na bano ate na ine bivulu ebya abalya sente zo bayomba mwe ne nyomba no Yes, buterevo yono ye mukulu David Lutalo. Kansubire mumwewuliriddeko. Ono nno mu bufunze alinga ali mu kwetonda. Oluvannyuma lw'okulaba ekyatuuka ku kivulu ky'omukulu Gravity omutujju yategedde nti ebyali eyo biyinza n'okujja ku konsati eyiye gy'ategese kwegamba n'amenya rekodi ey'okubeera nga abantu ku luno tebagenda kujja mu kivulu kye. Kakati nno avuddeyo mu katambi akokoova okulaba n'agezaako okwewolereza ku bigambibwa nti ono alya ssente z'omusolo kwegamba alya ku ssente za gavumenti. Wabula nno abannankyukakyuka nabo bamwanukudde. Kankuwa akatambi n'oluvannyuma ate tweyongere maaso. David Lutalo ebyo by'okutte Bayibuli mb'olayire mbusimanyi tulyanga ku ssente ya Museveni ffe tebitukwatako. Fe omuntu akolera Museveni tulaba bikolwa. Ebikolwa byo biba bigatta ku Museveni ofuuka enemy. Okitegedde? Ffe tetuwaayiriza tusinziira ku statement zo. Omusajja yatugumbula bannayuganda ebbanga lyonna. Eggwanga balinyunyunse balimalawo. Abantu abo abakuwagira Museveni banyigiriza buli lukya. Wagaana okubyogerako n'olaba ate abagezaako mmulwanyisa nga bo boyina okukonda eminga baawulayawula mu bantu simanyi kwawulayawula mu bantu oba olowooza tuli basiru tetutegeera tosobola kutwistinga bigambo byaffe tosobola kuwaayiriza nsimbu nga weerimbise mu Bayibuli mb'okutte Bayibuli okakase abantu abakkiririza mu Katonda mbokubanga mbukati awo batolimba nga tumanyidde ddala waliyo ne bapasita abasoma Bayibuli eyo yennyini naye nga bafera abantu era babuulira njiri eremeza Museveni mu buyinza ne muwala wa Museveni pasita asoma Bayibuli okitegedde kati bye tosobola bitulimbiramu olina akasajja kalogo gwe akasajja akalogo kyogamba tetumanyi kati sawa zino ogamba mbu mpayirize nnyo abantu nze nga bwe mpulira waliwo oyo omwami awayirize nnyo abantu ebyo byowoza musimanyi omusajja awayiriza nnyo abantu nze siwaayiriza ku internet omala kuvaayo ne tusinzira ku statement zo ne tuziibulira abantu ate abantu si balalu abantu bagenda okukunyiigira oba okukukyaba oba okukuleka ne basalawo ne bagamba ono tetukyamuwagira bamala kulaba nga waliwo ensonga gye tubawa ky'ogamba ebbanga ly'oyimbidde wakafuna akuwalana ky'oyagala okuŋŋamba tewaliwo bayimbi bakuwalana lwaki wasigala oyimba
kubanga ebiseera ebyo zaali mpalana naye ensonga lwaki ssaawa zino bannayuganda bakukyawa n'obutayingira bivvulu byo kubanga ebikolwa byo wasaidinga n'omutemu akola ki anyigiriza bannayuganda ffe tubagamba point bo ne basalawo abantu noonya gy'obasomba abanajjuza awo wewategese ekivvulu naye bannayuganda tebajja kujja nkubuulira noonyayo boonoosasula okolewooko ka statement naye bw'otakola ekyo nkubuulira Lutalo bannayuganda bakuwagiranga buli Januari banoonya school fees w'abaana kugenda ku ssomero naye ne bagamba bambi waliyo ka Lutalo akaali akasiiwuufu kannaffe katugende tukawagire gwe n'olaba ng'olina kusaidinga mutemu ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga lyo ng'olina kunenyaffe abagezaako lwanyisa omutemu olowooza abantu balalwa batuwuliriza bandabidde ebbanga ki oba batulabidde ebbanga ki ensonga lwaki batuwuliriza kubanga bakimanyi bye tubagamba mazima oba okigaana oba okikkiriza kyekyo bannayuganda bakola ki bakoowa obusajja obuli bw'enkwe ate gwe bw'oba okolera Museveni nga takusasulanga nga bw'ogamba ate gwe oli kabi nnyo kubanga twaligambye mululu gwe gwakatutte naye olaba omutemu atemula ogamba temule nga tolina nakyofunamu ate gwe oli kabi nnyo nkubuulira oli kabi nnyo kavaayo ne katuvuma obusiru kati ssaawa zino kekwatisiza bayibuli mbukasiikinga sympathy totubuulira gasiyawo wamma Yes buterevo yono ye mukulu Wumalu Kiseka talina bigambo biwoomu eri David Lutalo wadde David Lutalo avuddeyo mu katambi kova okulabaawo emabegako ng'ategeeza nti ye talyanga ku ssente za gavumenti tayimbanga ku bivvulu byonna bya NRM. Tubadde tumanyi nti oluvannyuma lw'akatambi ako ng'omukulu David Lutalo akakasa nti ssente taziryangako bannange bano abanuupu banaasirikako oba ne bamwesonyiwa oba ne bamugamba nti omukulu tukusonyiye n'ekivvulu tukyendoosi nze tujja kubeerayo naye ate batabuse butabusi ne bamulaga nti toyina wadde yadde kyotugamba. David Lutalo okuvaayo okubeera nga ayogera byayogedde mu akatambi akasoose kabadde kaliro okuva mu bantu ab'enjawulo nga bamutegeeza nti bo ku kivvulu tebajja kubeerayo olw'ensonga asirise nnyo ku nsonga eziruma abantu mu Uganda olw'ensonga nti kigambibwa naye kennyini atuuka mu State House era ne ssente za gavumenti ennaku zino aliira ddala kati nno David Lutalo olw'okutya ebyatuuka ku gravity okutuuka ku ye ku luno ku kivvulu kye n'avaayo n'akola akatambi ako kova okulaba ng'akutte Bible ng'ali mu kulayira nti ye talyanga ku ssente ya gavumenti tayimbangako na ku kivvulu kyonna kya NRM wadde amasimu gabadde gamukubirwanga nga bamuyita okubeera nga abiyimbako ono yabiddikirayini nga yabigaana n'agaana okuyimba ku bivvulu ebya NRM. So awo nno wewaava obuzibu abantu ne babeera nga ate bamutabukira nga bagamba tugenda kulagako. Jjukira ku lunaku lwe lumu show ya David Lutalo lweriyo lwe lunaku ne show ya Kabako lweriyo nga bwe mukimanye ennaku zino abayimbi bategeka ebivvulu ku nnaku zezimu. Kakati bwatyo n'omuyimbi Kabako bwe yategeka ekivvulu ku lunaku lwe lumu ne David Lutalo era ng'abantu abamu babadde bawaga nti bo bagenda bwakabaka. Ebya David Lutalo tebabimanyi kubanga tafaayo ku biruma abantu kubanga bagamba yalya ssente za gavumenti kwegamba byo ebya David Lutalo ne bagezaako okulabika nti babyesamba bo bagenda wa mukulu Kabako. Kakati kyandibanga kyekijjeeyo David Lutalo kuba yali alabyeko ku kivvulu eky'omukulu Gravity omutujju kye baali bategese ku lunaku lwe lumu ne Mickey Wine. Gravity ne kimusala mateeka ate Mickey Wine n'akikuba n'ajjuza kati yalowoozezza bye bigenda n'otuuka ewuwe n'avaayo mu katambi ako kova okulaba n'agezaako okwewolereza. Jjukira David Lutalo y'omu ku bayimbi abadde bakyasinze okujjuza ebivvulu abakyasinze okuleeta abantu mu bivvulu era nga abantu bamwagala nnyo nga bw'okiwulira. Naye this time round abantu badde bavuddeyo
nga beemulugunya ku nsonga ezo ez'okubeera nga alya ssente eza gavumenti. Weewaawo kyandibanga kye kimujje nayo okubeera ng'agezaako okulongoosa embeera abantu basobole okwejjumbira mu kivulu kye. Butereevu updates tujja kubeera nga tuzikutuusaako wano ku Jika Media Butereevu. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala, omukyalo oyo abasinga akatambi mwakalabye olunaku olw'eggulo alina omusirikale owa traffic gwe yatimpudde empi mu katambi ke mwalabye. Ngenda beera nga nkabazanyira maaso awo jasula kuba ngenda gezaako okukabikirira engeri gye kali mu violence YouTube eyinza obutakakkirizaayo, naye nga omukyalo ono we twogerera essaawa eno yakwatiddwa. Poliisi yamukutte olw'ensonga y'okukuba omusirikale. Inno kigambibwa poliisi yavuddeyo neeyisa statement nti omukulu ono omukyala yagenze maaso n'abaako n'omuntu gwe yatomedde, kati mu kutomera n'adduka omusirikale okumugoba, okumukwata ate okumukuba nga bwe mwalabye mu katambi awo, n'atandika okumuyisaamu amaaso. Munnange nno oyo we twogerera essaawa eno ali mabega wa mitayimbwa. Kankulage katambi kano katini nnyo, ngenda gezaako okulabika nga nkabikiriramu okusobola okulaba nga YouTube tekajjaayo. Tosobola kuba muntu ngeri eyo bintu bya ono mukazi mwana nedda ngobira ki akatambi nno keeko ng'omukazi akuba owa traffic. Obusungu nno bwe bwamuleetedde okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Wabula ba social media in-laws nga bwe mbamanyi bo emisango bagisalirawo. Bagambye kati ono biye beewuunya baawe, beewuunya omusajja eyamuwasa. Kirabika ssaawa eno kyaliko mu maka kikambwe nga bw'okiwulira, kubanga tosobola beera na mukazi bw'atyo, ayomba bw'atyo, akuba bw'atyo abasajja n'olowooza nti onaafuna emirembe wadde yadde n'akatono. Naye nga nyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media, era nga gwe ne wena tanaba okulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Toyala kutandika o notification bell yo, Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onnawonna toka skippinga, kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo Butereevu, video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu batobera ebweru w'eggwanga kw'ossa nammwe abatobera waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale muzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.